Katonda ffe tuŋŋamye nga tuyiga ekigambo kyo era onaffe bwa Yesu Kristo mukama waffe, amiina. Bye twogera Katonda abiwandiika oba ebikolwa byaffe. Awo bwe tuba tuyiga Bayibuli nga si kugisoma busomi naye bwe tuba tuyiga Bayibuli etulaga nti Katonda alina ebitabo 3. Ebitabo ebyo byawandiikamu. Mu kitabo kya Peetero ekisooka essula 4 olunyiriri 17 agamba atya: ega nti kubanga obudde butuuse omusango gutandikire mu nnyumba ya Katonda, kale obanga gusoose gye tuli, enkomerero guliba gutya eri abo abataagonderera njiri ya Mukama, njiri ya Katonda. Bayibuli yogera ku musango nti gutandikira mu nnyumba eri abo abakkiriza. Kasooli enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo n'okkiriza, omusango gutandikira ku abo abakkiriza. So alaga obuzito bw'okusala omusango, nti oba omusango Katonda agenda kutalika n'abaana be n'abasalira omusango, ate kiri kitya agenda gusala atya eri abo abaagana okubeera abaana be. Tulina ekitabo ekisooka. Mukama alina ebitabo 3 mu ggulu. Waliwo ekitabo ekisooka kye bayita the book of life. The book of life. Bw'osoma mu kitabo kya Bakoliiso ekyokubiri, Bakoliiso ekyokubiri essula 5 olunyiriri 10 agamba nti kubanga ffe ffenna kitugwanira okulabisibwa Kristo w'alisalira omusango, buli muntu aweebwe ekimusaanira okusinziira ku birungi oba ebibi bye yakola ng'akyali mu mubiri. Omusango guno gusalwa omuntu akyali mu mubiri. Yesu Kristo aligenda okudda ng'agaba bugabi mpeera, naye kati asala. Naye abantu ekitabo ekino eky'obulamu ekisooka, bitabo 3, ekisooka ky'ekitabo eky'obulamu. Ekyo Bayibuli etulaga nti kyekiwandiikibwamu abo bonna abayingirako mu mulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo, abakkiriza Yesu Kristo ne bayingirako mu mulimu gwe. Abo bawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu. Buli akkiriza awandiikibwa mu kitabo eky'obulamu. Mu kitabo kya Luka essula 10 olunyiriri 20, Mukama waffe Yesu Kristo agamba abayigirizwa bye yali atumye okugenda okukola omulimu, naye ne basanyuka nnyo ne bagamba nti tusanyuse nnyo kubanga ne baddayimooni batuwulira. N'abagamba nti temusanyuka nnyo olw'ekyo, naye wabula musanyuke nnyo kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Luka 10:20 akyogerako. Pawulo naye akyogerako mu kitabo ky'Abafiripi essula 4 olunyiriri 3 ng'ayogera ku abo abaali bamuyambako mu mulimu gwa Mukama waffe okuweereza n'okubuulira enjiri. N'agamba nti nabo bawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Tusomayo mu Bafiripi essula 4 olunyiriri 3. Danyeri essula 12 olunyiriri olusooka naye akyogerako n'agamba nti abagenda okuyingira mu kibuga ekitukuvu be bokka abawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu. Ne ku Bikulu essula 21 olunyiriri 27 naye ayogera ku kitabo kino eky'obulamu nti wagenda kuyingira muntu n'omu kibuga kiri Mukama waffe Yesu Kristo ky'atusuubiza, okuggyako abo bokka abawandiikibwa, abaalabika nga bawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu. Mu Kuva essula 32 olunyiriri 33
Paulo Musa ng'amaze abaana ba Isirayiri bamaze okumunyiiza, Katonda ayagala okubasangulawo. Musa yeewaayo n'agamba nti nze gwoba osangula mu kitabo eky'obulamu. Katonda agamba Musa n'agamba nti lwaki gwe nkusangula ng'ate waliwo gwe toyonoonye bali abaayonoona. Naye amugamba nti ayonoona oyo gwe ndisangula mu kitabo eky'obulamu. Ekyo ky'ekitabo ekisooka era kyekipimirwamu. Singa osoma Berutesezza eyawandiika ebigambo nti mene tekaufaasi nti ogereddwa ku minzaani nga towera. So buli muntu agerebwa n'apimibwa ku minzaani. So osobola okuyingira mu kitabo eky'obulamu ate n'okola volongoto, ekitabo ekyo osangulibwamu n'oggyibwamu. Bw'oba omale kubanga waliwo abantu abakkiriza n'amala okukkiriza ate n'ayonoonera mu kukkiriza, oba n'amala n'abivaamu, yasangulwamu. Naye nga abo bayingira mu mulimu gwa Mukama waffe bawandiika mu kitabo eky'obulamu. Waliwo ekitabo ekyokubiri Bayibuli kyeyogerako kye bayita the book of remembrance, ekitabo eky'okujjukiza. Ekitabo kino eky'okujjukiza muwandiikibwamu buli kikolwa ekirungi ky'oba okoze. Buli muntu atya Katonda ekikolwa ekirungi ky'aba akoze eri abalala. Katugeze Mukama waffe Yesu Kristo yagamba abayigirizwa be nti bwe muba mugenda okubuulira enjiri, buli awa egiraasi ey'amazzi amannyogovu agenda kuweebwa empeera ye. Buli muntu omuweereza wa Mukama n'obaako ekirungi ky'omukoledde, oba kumuwa mazzi, oba kumusuza, oba kumugulira suuti, ekyo kiwandiikibwa mu kitabo eky'okujjukiza. Ekirala ekiwandiikibwa mu kitabo eky'okujjukiza, abo abalowooza ku linnya lya Mukama, nadda awo n'alowooza ku linnya lya Mukama mu ngeri ennungi, ebirungi byamukolera, ku nsaalwa gye yamufiiririra, okufaayo kwamufaako buli kaseera, okwagala kwalina gy'ali, engeri gy'amulabiriramu, engeri gy'akuzizza abaana be, n'olowooza ku linnya lya Mukama, owandiikibwa mu kitabo eky'okujjukiza. Ekirala ekiwandiikibwa mu kitabo eky'okujjukiza, every temptation resisted. Buli kikemo kyonna, buli kugezebwa kwonna kw'ofuna n'okuresistinga, ogenda kusoma ku ssomero, tolina kuweerera. Omusajja ayagala kukuweerera, naye nga kuweerera kwakwendeko, oli mu fourth year n'ogambye nti kuba kusoma kufa kufe, naye sijja kwenda. Ng'obadde olina kyoyagala kikutuke naye ng'ekyo kijjawo kusobya tteeka lya Katonda, n'oresistinga ekikemo ekyo. Oli mu ofiisi, baakusazeeko amasannyalaze, baakusazeeko amazzi eka, waliwo azze n'enguzi mu ofiisi, eddagala ly'abasiriimu, eddagala erigenda okuyamba ku bantu basiriimu, olirye wekka. Oli azze n'enguzi mu ofiisi, baakutte omubbi, nannyini mubbi azze ayagala kukuwa ssente ote omubbi. Every temptation resisted. Naye noga nti ku lwa Mukama sijja kukola bwe ntyo, n'oresistinga ekikemo ekyo. Ekyo kiwandiikibwa mu kitabo eky'okujjukiza. Ekirala ekiwandiikibwa mu kitabo eky'okujjukiza, every evil overcome. Buli kikemo kyonna ky'owangula nga kibi naye n'okiwangula ku lwa Mukama waffe, ekyo kiwandiikibwa mu kitabo eky'okujjukiza. Every word of pity
ekirala ekiwandiikibwa mu kitabo eky'okujjukiza. Every word of pity expressed. Kagamba buli kintu kyonna ky'oyogera nga kyakisa, nga kigattaganya nga kigattaganya abantu, nga tekyawula abantu, nga tekireeta mpalana. Every word of pity, buli kikolwa kyonna, buli kigambo kyonna kyogera ekyokusaasira. Bambi ng'olabye Mukama ajja kuddizaawo, toggwamu maanyi. Nozzaamu amaanyi, oli abadde aweddemu amaanyi, n'omulaga okwesiga Mukama. Ekyo kiwandiikibwa mu kitabo eky'okujjukiza. Ekirala ekiwandiikibwa mu kitabo eky'okujjukiza, every act of sacrifice, buli kikolwa kyonna eky'okwerekereza ku lwa Kristo, n'okikolera abalala, n'okikola ku lwa Kristo nga weerekereza bwerekereza. Obadde oyinamu omutwalo, osanze omuntu ali mu buzibu butegambika, ayagala ku kanaana, kansigaze 2 ku lwa Kristo, ntono muyambe. Obadde oyina gy'olaga, osanze omuntu agudde ku kkubo, ate kansooke ndeke ebimbadde ndaka, ono mutwale mu ddwaliro. Every act of sacrifice kiwandiikibwa mu kitabo eky'okujjukiza. Ekirala ekiwandiikibwa mu kitabo eky'okujjukiza, every sorrow endured of Christ's sake. Kwagamba ennaku yonna gy'osanga naye n'ogigumira ku lwa Kristo, n'oguma ku lwa Kristo. Ofumbiddwa omusajja akukuba emiggo, akubonyaabonya, naye n'oguma ku lwa Kristo. Oli akuvumye, obadde osobola okumukuba, obadde osobola okumusirisa, naye n'omuleka, n'omusonyiwa ku lwa Kristo. Kiwandiikibwa mu kitabo eky'okujjukiza. Ekitabo kino eky'okujjukiza, singa oba oyagala okusoma mu Bayibuli okukisangamu, osoma mu kitabo kya Malaki essula ey'okusatu, olunyiriri olw'16. Malaki 3:16 lugamba nti awo abatya Mukama ne boogeragana bokka na bokka, Mukama n'awuliriza, n'awulira bye boogera. Ekitabo eky'okujjukiza ne kibawandiikirwa mu maaso ge abo abatya Mukama era ne balowooza ku linnya lye. Abo balimu ebikolwa ebyo bawandiikibwa mu kitabo eky'okujjukiza. Bw'oba oyagala okweyongera ekitabo eky'okujjukiza kino, mu kitabo kya Zabbuli essula 56, Zabbuli essula eya 56, kankusomereyo. Zabbuli 56 olunyiriri olw'8. Zabbuli 56 olw'8 lugamba nti ggwe omanyi ennaku yange, oteeka amaziga gange mu kasumbiko, tegawandiikiddwa mu kitabo kyo? Kikiri eky'okujjukiza. Ebyo by'ebitabo 2. Waliwo ekitabo ekyokusatu, kubanga ebitabo 3: The Book of Life, the Book of Remembrance, and the Book of Secret Motives. Ekitabo ekyokusatu ky'ekitabo ekya Secret Motives. Ekikolwa nga tonnakikolwa, kigendererwa kikyoyina mu kukola ekikolwa ekyo. Muyinza okuba nga kugaba, naye lwaki ogabye? Oyinza okuba nga ogabye oli omuwadde omutwalo naye ng'ekigenderwako kya kumuggyako 10,000. Secret motives, kiki ky'olina mundaayo? Every opposite every name, buli linnya liwandiikibwa mu ggulu, buli linnya ly'omuntu, naye opposite w'erinnya eryo wawandiikiddwayo ekikolwa ekikyamu. Gundi ku lunaku bwe luti yakola bw'ati, n'ensonga lwaki yakola bw'ati yeeno, teyeenenya kikolwa ekyo.
buli linnya ery'omuntu Zebedaayo ku lunaku bwe luti akoze bwekiti ekirala ekiwandiikibwa mu kitabo kino ekya Secret Motives kyetwogerako ekyokusatu every selfish act, buli kikolwa kyokola naye nga kyakweyagaliza olumya abalala olw'okuba nga gweyagala okwekkusa, wali wabbali w'erinnya lyo nga bawandiika mu kitabo kino. Kirimu amannya gonna ag'abantu bonna abali ku nsi. Naye kino kikya secret motives, lwaki okola ekikolwa ekyo, kigendererwa ki ky'olina mu ggwe. Every secret act. Ekirala ekiwandiikibwa mu kitabo kino every unfulfilled duty, buli ky'oteekeddwa okukola naye n'otakikola olw'obugayaavu oba olw'okweyagaliza oba kiwandiikibwa mu kitabo kino. Ky'oteekeddwa okukola naye n'otakikola, every unfulfilled duty, ky'obadde oteekeddwa okutuukiriza n'otakituukiriza, kiwandiikibwa mu kitabo kino ekya secret motives. Ekirala ekiwandiikibwa mu kitabo kino every secret sin, buli kibi ky'okola naye nga kyakyama. Abantu bagenda ne bakola ekintu n'alowooza olw'okuba nga abantu tebamulabye, ye Katonda tamulabye. Omuntu agenda n'akola ekintu mu maaso g'abantu n'alabika ng'akoze obulungi naye ng'ekiri munda abadde alina ekigendererwa ekirala ekitali kirungi. Every secret sin, nekyolowooza obulowooza Mukama waffe Yesu Kristo agamba nti baabagamba nti toyendanga, naye buli muntu atunuulira omukazi okumwendako aba amaze okwenda. Every secret sin kiwandiikibwa mu kitabo kino ekya secret motives. Ekirala ekiwandiikibwa mu kitabo kino ekya secret motives every warnings neglected, buli muntu yenna alabuddwa ku nsonga eno y'okubuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, naye n'obuulirwa n'olabulwa naye n'ogugubya omutima, n'otatwala kyakulabula ekyo ng'ekikulu. Malaya ngamba nti nze wadde Katonda agiranye nayinza sobola kuva ku mbizzi yange. Just embizzi. Katonda alina zi planets. Akuga nti bw'onzikiriza ebyange binaaba bibyo, nja kukuwa. Naye nagaana Mukama si olw'embizzi, ate nga n'obulwadde busobola okugimuggyako n'abeera nga tagirya. Every warnings neglected, buli kulabula kw'ofunye mu njiri ya Mukama waffe naye n'otakutwala ng'ekikulu, n'okuneglectinga, kiwandiikibwa mu kitabo kino ekya secret motives. Every wasted moments, ebiseera by'omalidde awo nga tolina kyokola naye ng'ate wandibaddeko kyokola, ebiseera by'omala nga byabwereere, ebiseera ebitadde gwe n'obimalawo nga byabwereere. Every moments wasted kiwandiikibwa mu kitabo kiri ekya secret motives. Every influence with its far-reaching results. Abantu abamu balamuzi, abamu balooya, abamu basawo, abamu babyabufuzi, naye nga omuggundu ogwo oba influence eyo togikozesezza kulaga bantu mazima, kulaga bantu Kristo eyabafiira ku musaalaba. Influence eyo nga togikozesezza, kiwandiikibwa mu kitabo kino ekya secret motives. Mu kitabo kya Mbuulizi essula 12 olunya olwa 14 lwogera ku bino byonna bye mbadde njogera mu kitabo kino. Matayo essula 12 olunya olwa 36 mpaka ku lwa 37. Ate no yino Matayo agamba nti ni glass of glass, buli kigambo ky'oyogera oba kirungi oba kibi, Mukama akola atya? Akiwandiika.
mu kitabo ky'Abakoliiso ekisooka essula 4 olunyiriri olwokutaano, mu kitabo kya Yakobo essula 2 olunyiriri olw'ekkumi-n'ebbiri, mu kitabo kya Matayo essula 10 olunyiriri olwa 32, mu kitabo kya Yokaana ebbaluwa esooka essula 2 olunyiriri olusooka, Bebbulaniya essula 7 olunyiriri olwa 27, Bebbulaniya essula 9 olunyiriri olwokuna, ne Zekkaliya essula 3 olunyiriri olusooka paka ku lw'ekkumi-n'omusanvu. Akodiyo kawanvuye nandibadde mbasomerako ku nnyiriri zino, naye ka mbasomereko ku Matayo essula 10 olwa 3, Matayo essula 10 olwa 32, Matayo 10 olwa 32, 10 olwa 32 agambye atya, agambye nti kale buli muntu yenna alinjatulira mu maaso g'abantu, nange ndimwatulira mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Matayo 12:36, Matayo 12:36, olabamu abawuliriza naye nga tebalina Bayibuli oba nga tebalina biseera bisoma Bayibuli. 12:36 nga nti omuntu omulungi ebirungi abijja mu tterekero lye eddungi, n'omuntu omubi ebibi abijja mu tterekero ebbi. Era bagamba nti buli kigambo ekitaliimu abantu kye boogerera balikiwoleza ku lunaku olw'omusango, kubanga ebigambo byo bye biri kuweesa obutuukirivu, so n'ebigambo byo bye biri kusaliza omusango. Ennyiriri ezo njogedde nja kufuna Bayibuli musomeyo, zijja kukwatagana bulungi ne bye mbadde njogera. So ebigambo byaffe byonna biwandiikibwa, ebirowoozo byaffe byonna biwandiikibwa, okusalawo kwaffe kwonna kuwandiikibwa. Kyodde ku kigambo kya Katonda ekyo kyosazeewo mu mutima, oba omutima gwo gukalubiza oba ogugondezza, oba olaba nga kikalubo nnyo n'osaba Mukama akuyambe osobole okukikola, byonna biwandiikibwa, buli omu alina malayika awandiika. So twegendereze, Mukama abawe omukisa.